Butalevu ate ku ttaka ettukuvu e Canaanland olunaku olwaleero libadde ssanyu jjereere mu bakkiriza wamu naffe ng'abakozi ba Salt Media. Omusumba Aloysius Bugingo bw'akinogaanyizza nti Salt TV yaddiziddwa ku GOTV ku mukutu gwaffe 390. Bakkiriza ku Canaanland bakomekereza Ssabbiiti esoose mu kisiibo eky'ennaku 14 n'amawulire amalungi agabaweereddwa omusumba Aloysius Bugingo ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International mu ssanyu. Mwebale ekisiibo, mwebale okusaba n'okusiiba. Nyina essanyu lingi, nsaba oyimirire bye ngenda okwogera mbyogere ng'oyimiridde. Ng'essanyu eryo sirijje ku kirala, ndijje ku Mukama Katonda waffe. Essanyu eryo ndijje ku Mukama Katonda waffe. Mukama yaŋŋamba nga omwaka ogwedde gugwako tuyingira guno nti ayiringisizza ekivume. Omusumba Bugingo atuukidde mu kutendereza n'abategeeza nga Salt TV bwe yakomezeddwawo ku GOTV ku mukutu gwebaddeko 391 ekkanisa n'ekuba enduulu. Omwaka nga gugwako ne tufuna ebbaluwa embi etugamba nti bagenda tujjako ku GOTV. Nga batugamba batujja ku GOTV kubanga tetukyalina bantu. Naye ng'enkuŋŋaana zonna ze tukola tuzirangira ku Soloti kwokka. Tetukubayo wadde akapande, tiwabeerawo drive, tiwabeerawo baana, tiwali makanisa agabeera mu kyalo agatumobilizingirako. Nga tutambudde eggwanga tulimazeeko, tukomyewo mu kibuga wakati, Kololo ajjudde okuva gy'atandikira paka gy'akoma. N'otuwa ebbaluwa etugamba tetulina bantu. Omusumba Bugingo abategeezezza nti Yesu bwe yamala ennaku 3 mu ntaana n'azuukira ne Salt TV, Katonda bw'agikoze oluvannyuma lw'okumala ennaku 3 ng'eggiddwa ku GOTV. Nyina amawulire amalungi wenzijjidde nti ebyawandiikibwa biramu. Yesu yafa Lwakutaano, ku Sande yali mulamu. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Yesu yafa Lwakutaano, ku Sande yali muki? Soloti TV bagijja ku GOTV ku Lwokutaano, ku Sande wano wetwogerera namukweri bagizizzaako dda kweri ku GOTV kyano 391. Yesu weebale. Munabudde Bugingo ategeezezza nti tewali mukutu gwa Salt Media ogubanjibwa ssente zonna ezimuweebwa okugiyimirizaawo, era nga naye tamanyi kyasindikiriza bakulu okuggyako omukutu ogwa Salt Media, wabula ne yeebaza abakkiriza olw'essaala. Nsaba mbategeeze nti bwe mumpa ssente ndisasula satellite siriyako wadde 10. Ssente nzisasula, tetulina mabanja. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nolwekyo abantu bangi ade balowooza nti balabika Bugingo bamubanja, balabika batubanja. Tewali atubanja. Naye nabagamba mu service emu wano nti naye omuntu omu ankubidde essimu n'aŋŋamba nti alina amawulire amabi gye ndi, konze mawulire ky'amabi nti tugenda kubajjako ku GOTV. Okuva ku olwo nze nenzira ku maviivi, naye Olwokutaano lwa wiiki ewedde n'atuukiriza kye yayogera n'agijjako. Naye ekirungi ye wiiki esoose mu January ate ye wiiki esoose mu kisiibo yagijjako Lwakutaano ne mukuba amasimu nga siina gwe ŋŋambye nti kuba amasimu bagambe TV yaffe TV. Okuva ne baafulumya ekigambo ne kibeera official, amasimu ge bayinza okuba nga bafunye tegoogerekeka. Nakola kimu kyokka kyakwogera na Mukama. Naye mwebale evviivi lye mukuuse, mwebale omulanga gwe mwekubidde mu customer care. bafukamidde wansi abalala ne beebaka mu ttaka
ne beebaza Katonda olw'ekyamagero ky'abakoledde okuzza Salt TV ku GOTV channel 391. What a powerful God that we serve. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, amaanyi ag'okuzuukira. Mugambe weebale Yesu olw'amaanyi ag'okuzuukira. Mugambe weebale Yesu olw'amaanyi ag'okuzuukira. Mugambe Yesu weebale olw'amaanyi ag'okuzuukira. Abakkiriza bajaganyiza mu nfuufu ey'amaanyi nga bakuba ettendo nga bakulembeddwamu omusumba Aloysius Bugingo wadde obubaka nti omuntu yenna tasaanye kuwanduukulula erinnya lye mu kyamagero kuba Katonda talemererwa ne bwe libadde. Abasabidde omukisa era n'abasiiga amafuta nga bonna abakkiriza ababadde ku ttaka ettukuvu eri Kanani olwaleero bakomekereza Ssabbiiti esoose mu kusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 okusoose mu mwaka 2023 mu kusaba okwa buli Sande. Tuyina Katonda akola ku byolabira ddala nga tebisoboka mu baana b'abantu. Makko 27 Bayibuli egamba n'abeetoolooza amaaso Yesu n'abagamba nti mu bantu tekiyinzika naye si bwe kiti eri Katonda. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunyo.